Abaana bano bategeerekese nga Kirigoyira John ow'emyaka 60 ng'abadde abeera Nabikoote mu ggombolola y'e Nabingarre. Mpaawo Wilberforce ow'emyaka 46 ng'abadde abeera Nawaningi. Issa Abireibanda ow'emyaka 42 ne Kagoda Nathan nga bombi b'e Nawandala. Akulira ekibiina ekiyamba abantu bano ekya Balunywa Foundation ng'ono ye Abdallah Balunywa ategeeza WBS nti bafuuyidde amaka g'abantu bangi mu bitundu bino okulaba nga bataasa obulamu okusingira ddala obw'abannamukadde. Okumala omwaka mulambo bitusumbuwa. Ate tutubona bulungi, tulugema tutubona bulungi. Amaiso gatuli kwa likifu tugeza okutunda mu butunda aye ate okutunda nga tuziza kyotairemu kiba kiza ekiyamba. Aye watu olina okunotulezyo tunotamu kunga mutwirukire twidadigo. Balunywa agamba nti abantu baganya okuteeka amateeka g'obuyonjo agatandikirwako mu nkola gamba ng'okunaaba, okwoza engoye ssaako n'okuyonja amayumba gaabwe. To have at least a gazetted people or a number of people so that we have enough drugs for them. Ye akulira ebyobulamu mu ssaza ly'Ekigulu Muhammad Mwanje ategeeza WBS nti n'ab'obuyinza nabo kaakano bavuddeyo okufuuyira amaka g'abantu okubawonya envunza. Nga ne bwana alira 2 weeks back baziikawo omusaza ng'afuuyira enfunza. Agamba kyange makuino okuba tunaka nti newange genda bwetaaga bwaku buyonjo ekiri kuleetera abantu okuba nga balwala. So twakabika tuveeyo batulina ekiseera ne tiimu eno y'olukubona ey'abasomi bano tuyamba abantu baife n'ekyo kyonka kyetusobola obakolera. Wabula era ategeezezza nti abamu ku bantu mu bitundu bino tebaagala kukola ate nga n'abantu baabwe baabalekawo olwo nno ne bafa enjala oluusi n'envunza.